tumaliriza mu programu yaffe ensonga mu ddiiro leero nze ekituddemu kyeyune Noah ensonga nnyingi ze tugenda okwogerako ndina ekibalizi John ne Kigundu Idris wano ku Bege Media twagala obategeeza nti twasetinga twasalawo tugende mu maaso tukule ensonga tusunsule ensonga nga bwe ziba zirabiseeko mu mawulire ate mwongere okuzekkaanya tuzikube ettooki eno tuziwewule bwetu tulabe nti nno omuntu owaffe omulabi waffe agoberera ensonga zaffe abeera mu kumanya okwo kwennyini okutuukiridde ensonga nnyingi ezibaddewo era ezigenda mu maaso mu kiseera kino we buzibidde olwaleero nga eyali arasisi w'ebuloba werubaga Burora Anderson ye bamusali asuzeeyo paka nga mwenda agenda kusulayo nga mwenda abantu ba NRM nabo bategeka ensonga zaabwe okulaba nga bebaza President Museveni olw'ebyo byatuusizzaako eggwanga twawulidde abataka bagenze Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka so amawulire galimu ekisawo kirimu ebintu babongedde emyezi emirala 6 basentebe b'ebyalo bonna babongedde emyezi 6 okulaba nti okweyongerayo ensonga nnyingi era zonna tujja zikwatako naye nga njagala Kigundu tubuuzeeko abatulaba mwebale kwekumira ku Bege TV ne Bege Media okutwalira wamu n'abasoma website yaffe tubaaniriza basoma beeyongera buli lunaku era temujanga okwo musigale ku mikutu gyaffe kibalizi kantandikiraawo leero nange kabankubirizeeko abasajja nyinza okuba mbadde mbanyigiriza leero badde onyigiriza leero nange kambereko kuba nange nkinyumirwe ebirowoozo ebyo kabantu tutandike n'ensonga ya bulola soko obuuze ku bantu abantu mbabuuzizza kasita bawulidde eddoboozi kimala yasalawo ensonga gyetandika nazo bantaddeko akazito muli mutya mwebale kugoberera Bege TV Bege Media abasoma amawulire gaffe mwebale nnyo nammwe eyo gye tuyita batugamba nti mulemere ku nsonga tujja giremerako Kigundu ekintu kyabulola yes bamukutte ensonga ze era bamuvunaanye ogw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba oba agalumiriza mu lutalo lwe luno n'ebintu ebize bibaawo mu bulamu bwa bulola bino n'olutalo lwe ku nguzi gwe kyo kikijja okuba kiki ekiri mu bino ebyo bulola ng'abantu abamu bwe bakyogedde gino emisango gimuyambye nnyo okuzimba omuzungu kyayita political capital wekyogamba alina ekigendererwa ekinene alina ekigendererwa naye kati gino ebisangosango bimuya kubanga wotulina bulola okumala emyaka tugambye emyezi 8 kuva nga tebalina kumuwummuza oba nga talinakulekuyira nga RCC yali atandise okuba gavumenti gyeyali asaavingiramu obuswanyi kyalina ekyo kigendererwa era ali awo yatandika nga alwanyisa obuli bw'enguzi obuli mu bitongole bya gavumenti naddala parliament era n'atandika okwatakinga abakulu mu institution ezimu naddala speaker Anita Among ng'agambye bamu abakoze nnyo okulaba nti nno enguzi eggumira mu ki olutalo lw'okunguzi era buli era tujjukira we yalekulira n'atandikawo pressure group gye bayita NRM in resistance n'agamba ye agenda kusigala mu NRM agenda kusigala mu naye nga ye avumirira ebyo abamu abantu b'NRM be bakola nga ye agenda kusigala ng'abyogerako of course abantu abasinga abamanya byobufuzi n'agamba tekigenda kusoboka kubanga wano mu Uganda engeri gy'ebifuzi gye bitambula kizibu nnyo omuntu ogamba nno ndi mu NRM ate ekirabo Kigundu kati tumaliriza ebyo byonna abikoze era abaddewo naye tumaliriza bamukutte bamuvunaanye kyogamba nti ekyo nakyo kimuyamba kubanga kati agenda kubeera ku mikutu gy'amawulire gyonna omuntu aba azimba erinnya lye ekintu kyonna tuwaye mawulire mabi tuwaye mawulire malungi era ekyo bulola kubanga we yaŋŋambako nti no bulola ayinza okuba yeteekateeka kwesimbanga omubaka wa parliament mu lubaga south oba sitegera bulungi ayinza sikisobola kikakasa naye gwaba ng'alina enteekateeka z'okuyingira politics bino byonna ebigenda mu maaso ebyokumusiba kubanga abantu beerabidde bulola oyo ebasiba abaana ne bannuupu ekalangala mu 2 mu Desemba basibira ba Edi Mutwe baani banubyanne
abantu lwakuba bannayuganda beerabira olaba ebintu Bulola byateeka ku Twitter ye ng'avumirira bano bano bayeekera kituufu babadde benyigira mu bintu abantu bagamba Bulola abantu tenakola ki tenakusalawo naye kati essaawa zino olaba abantu abavaayo nga bebalanira Bulola nti noyi Bulola bamunyigiriza kiki which is good kubanga naye mbadde njagala akole ki nenze sina kubuusabuusa Bulola ye wabeera n'enteekateeka z'okwesimbawo kino ekyokumusiba bino byonna bikoze eki bimukoledde era bigenda mukwera kibalizibwe tokieri etya olaba byabufuzi wano tolabawo awamu nja kwawukana n'ekiggundu ate awamu tukwatagane ebbanga litubadde mu mawulire ffenna abantu ne babalira wano nga batugatta emyaka gyaffe wano tufuna kumpi emyaka 50 byetuze tulaba mu mawulire bingi myaka nga 8 bingi tulabyeko ku bantu nga babayagala okwesimbawo twalabako ku bantu abeewamba bogera amanya tutagala amanya galeke mbako omu oweka wempe yeewamba gabigenda mukaluka 2 no leka nkubire ekyo twakikakasa sigamba twakikakasa twogere amanya ne tulabako ku bannabyabufuzi abaze ne batugamba nti bw'obanga oli mu lutalo lwa byabufuzi teri mawulire mabi okujjako erinza okubikuga nti wasobezza ku kawalako ak'emyaka 5 ekyo kiyinza okukumisa obululu naye Bulola ddala bw'aba ateekateeka kwesimbawo ne gye nvudde wa Bulola mujjukira mu bubizi yaduumiranga olutalo lw'abaana basuulanga embizi ku palamenti yamaliriza afuuse RCC Bulola olwaleero baba yagala kwesimbawo buli kimu asobola okikola ki okugamba nti n'obwala disinde kulidde ng'ayagala kugenda mu palamenti ewali ez'okuyoola obuyoozi olowooza ki kyatasobola kukola kyogamba nti naffe kati okumwogerako kyekimu naffe okumwogerako kati tugudde mu kintu kye tuli mu kumuzimba tuli mu kwongera tofaali muteekateeka ze ekirala NRM yennyini ng'ekibiina wakoma ddi okuwandiika eggulire ku NRM NRM tekyali mu mawulire olwaleero musobola okugamba nti Bulola tumusaddaka ate nkya tekikwewunyisa nga ate Bulola minisita balamu olwaleero ki kakati ebbanga lyetumaze mu mawulire nga bwe mbagambye ebintu ebimu mu byobufuzi babikola olwaleero Bulola kati akiikiridde NRM mu mawulire owaffe naye bamukoze eki kakati gwe owa Nuupu owa DP owampuga ojja kuleeta engalabi mbu naawe ogoberera Bulola bajja agamba nti omusajja ono olinga agusaze mulinga abagamba kubanga omusajja bayinza okubanga ddala ddala ekimukwasizza yesi nga bino byonna byogedde bwe biri naye nga n'ensonga era weeziri bukyanga batandika kuvumirira sipiika wa palamenti bukyanga batandika kukuba palamenti lwanguzi bakakwata bameka lwaki Bulola owaabwe ebintu bino gye binaakoma tuyinza okukizuula nga Bulola tamala emirundi yatera obyogera waliwo abaana badda mu lujja lw'abajjajjaabwe ne bazannya n'akuba omupiira ku bbaati nayesa n'endabirwamu naawe owamulirwana ng'ojjanga okuba endabirwamu Bulola mwana ali mu lujja lw'ajjajjaawe Bulola talina nsonga Bulola alina ensonga naye ate okyano tulina engeri Bulola gy'azze azimbamu politics we kubanga abantu bangi abatulaba bayinza okuba batandise okutegeera Bulola myaka nga 2-3 emabega ng'afuuse RCC w'e Lubaga naye ffe abalaba Bulola mu 2015 ng'atambula n'ekibinja ky'abapuwa youth abaali bamobilizingira sula embizi kwa leka munjogere 2015 Bulola yali ne bakira kyankuba badda mu bizindana nga bawagira mbabazi waviirayo okukola ki era Bulola oyo mobilizing mbabazi paka tuyingiridde mu kaulu paka nga tunaatera okukomekereza campaign twali mu constituency ya Bukenya wa Kiso ne bamulangira ku bavuka bamu abali basaze eddiiro okubewa mbabazi Busiro twali wa Kiso Busiro yes Bulola nakola ki ne bamukwasa office omukyala seya mukyala bamita Moreka Mukama yali chairperson wa NRM yali akulira office ya NRM chair nga olaba hajatuze office yabeeranga Bugolobi kati ne bamukwasa n'abakola ki n'abali rehabilitatinga kati ate ne bakoma opanga bakola ki nga bamobilizingira Museveni akalulu
naye avudde wambabazi niye asobola kubeera ne bakire kyankuba sali kansala wano kati asiwava yabadde wa Museveni akalulu kagwa ne babatwala ekyankwanzi bali abakukanga 30 ne babagamba nti no somo likamuka bayita ne President Museveni yaliyo n'agakasa guno omusomo tugenda bafuula ba RDC nkatenze kwa lugendo lwa Bulola bwe bavaayo mwezi gumu 2-3 tewali kasimu Karuwa nanyiga nnyo najoining omuvuga mita Norman tumihimbise owa Jobless Brotherhood obubizi yamukwenda simu bambitinga ku Sabrina's wano ku Bombo Road nze kadi mbabulira nanti kadi abantu abasikati bayimanyi kakati kigondo linda katusoke tuwumulemu ko katono ensonga eno okomewo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Nate tukomyewo Kigundu we wakomye ajoininga tumuhimise ye agamba nti no bro wa mujoinga yali amubuusabuusa kubanga yali amanyi nti no weda akolagana ne Museveni era yamusubiramu okubeera mbega chovala ba lumunga tunulira ddala mukamirango olumiriza lumunga nga gambeleka tumuteke mu katego tumulabe tumugezese lumunga tumuhimbisa agamba bro nti no kunaku bweru tuplanning okusula obizi ku Bank of Uganda bank enkulu ya Uganda tukere tugenda kusula sawa nyane tukere tujja kujja wano kati tebana babusula kolo nako lucha we bate kati tumuhimbisa asindikayo omu kubaba agagendo labe endera kuba agenda kutukanga ya Bank of Uganda abajetolodde ba maje na basirikale bagenda okubira bulole simu ng'esimu ya bulole atakola ki teriiko teberangako ndakubulidde mbabulidde abantu balina ng'esimu ya bulole teberangako oluvannyuma kade ne bamutegeera ne baganda katukola ki tugagana naye oluvannyuma esimu ya bulole weddako ne bamugamba waaye kiki yali twali tuplanize kiki naga ntenda funyemu ebizibuzibu yali wakati w'ekintu kino naye wamanya wamawulire nze nkubiranga ki kali nga bakola pressure group eyokulwanyisa ekyokujjawo emyaka presidential age limit ekomo ku myaka gy'omukulembeze bakola okuresistinga jukira campaign yali ekutta omuliraawo nga bakola era tumuhimbise nga bakola era nga bulola bakola ki abalyamu olukwe nga beegattako naye nga beegatta nakuno nga bakimanyi kati nga kubanga bulola ayinza okuba buli omuntu yakitegeera no bayinza okuba bangwamu kati kuno ebateesa nno tugende tusule obubizi ku parliament bulanga abagamba nja kwenjigiramu nange nja kukola ki nja kubaamu era kituufu n'ebifaananyi byonna byalabika bulola yakola ki yalimu naye oluvannyuma ne babakwata bwe babakwata engeri bulola gye yali anyumyamu n'abantu abali babakutte nga yakumanyagana yakutegeeragana bano ne bamwekengeera ate bo tebamuyisa bubi nnyo nga bano babasambasamba omanyi ye tebamusamba nnyo bamukwata teyali resistinga mangu ate batuka ku polisi nebamuteeka mu kaluumu ak'enjawulo era wayitawo weeks nga 2 bulola n'ajoininga ekibiina ekirala ate ekiwakanya kino ekyabasuula kyali kikulembera nno Ibrahimu Kitatono werwengo chairman nga kyo kigamba nno tukole nnyo okulaba nga kakawayiro kakola ki kavaamu naye nga abadde mu kampeni ate so Kigundu gwe bulola bwotyo bw'omulaba kati bulola nze kutuuka ku mwezi tomuteerawo omukono ku bino era nabakolaganye nabo bamumanyi kibalize ebigambo ebifundikira ku nsonga zino ezekulwanyisa enguzi generale mu parliament ne bulola nze nembeera we tutuuse ebyobufuzi n'omuntu ayagala okwesimbawo
n'omuntu abadde RDC n'asuulawo ofiisi nja kumala kulaba gye kinaggwera si yasoose nno si yasoose ngamba CRCC ate waliwo ate deputy secretary general wa NUP ow'ebutambala Aisha Kabanda yasulawo kibadde nakyo tukyogerera mu kiseera kino nekyo mwandigambye enoonyeza bibye